Buli omu tamanyi nti nsimattuka. Omusota Wadde bagambye nti bagamba nti zino endala zampisa bubi. Naye olwo nange nakakasa nti abadde Katonda okola ki? Ozaala omwana. Kyobula omwana wange namutuma mukisa. ogenda kufa. Ngampanise. Olubuto lwannuma. Sisobola kunyumiza mirundi emeka gye lwannuma. Kuba natuulako ne mu mmotoka ya ssezaala wange gye bagamba mbwenziza. Olubuto lunnuma naye nga lweyasizzaamu bwe ruti. Nga lweyawudde naye nga lunnuma. Ne bantuuse mukono ku dispensary. Ne bagamba omwana bamuggyemu naye wa incubator. Ne mbagamba tebagenda kunjigyamu mwana kuba tewali ssente za incubator. Ne bagamba okusigaza obulamu balina okunjigyamu omwana n'ensigaza obulamu. Ne ŋŋenda musawo ne mugamba musawo olubuto lunnuma. Nangamba omwana atuuse ali wano mu magulu. Konza ali mu magulu naye tewali kintu kye mugenda muteekako. Kamala okuddayo waka nnone ki ebintu. Nangamba bugumu ki bw'ogenda okukozesa. Lwaki oyina empaka? Ne mugamba musawo omwana wange tewali we ŋŋenda mmuteeka. Sizze na kintu kyonna, nzizze na kaveera na giraavuzi. Siina wadde akasuuka. Konze nina okuddayo ku booda ndeeta ebintu. Era naddayo ku booda ne ndeeta ebintu. Musawo nankiriininga ne mmala ne ntambula mpola nga nkutteko n'antwala mu kasenge. N'aleeta omwana. Nangamba ebirala mbitadde mu baketi by'onooba weetaaga. Nangamba ekirala nkizinze ntadde mu baketi. Kiki kye yali ategeeza mbu ekirala nkizinze? Saategeera ki? Mu baketi kasasiro? Mu baketi eyaffe gye twalina kati nga bonogamba nti ebigoye by'ozaaliddemu babizinze babitadde mu baketi ndowooza namuli bwe baakiteeka. Tutuuka ewaka. Olwo batumaze otusiibula kuba omwami namukubira n'asanyuka nnyo nti nzadde omwana mulenzi. N'asanyuka nnyo, ffenna twasanyuka kuba oli yali muwala ono mulenka. Ndowooza waayitawo teyawera na ssaawa batutudde ewaka. Nazaala ssaawa 2. Baketi temwagibikkula ng'omusawo abagambye mukeberemu? Tewali yalina obwo budde. Tutuuka ewaka n'omwana waffe tulongoose ebiri mu baketi. Tuba tuyingira mu nnyumba omwana n'afuuka. Ono gwe tusitudde bebi. Nga bonoga tusitudde omwana bebi gwe wakajja mu ddwaliro. Afuuse. Asowodde olulimi. Afuuse ng'omwana bw'anaatonda olususu olw'omusota. Nga bw'asowola bw'akyo olulimi. Tumuzza mu ddwaliro gye tumutwalize alususu. Akalimi okyuka ng'olw'omusota. Batusindika emityana mu ddwaliro. Omusawo yatubikkulirako bw'ati katini. Gye twali tumututte emityana mu ddwaliro. Natugamba mugende Mulago. Olwo tetujja musobola. Tuba tugenda e Mulago. Ssezaala wange yankubira essimu. Alina ekintu kye yandagirira okukola naye kye kyataasa omwana wange. Nakikola. Era nze siriseeza. Ogenda ofukamire ogenda otteeka omwana. Omugambe mbadde sibategedde nti muli baana. Naye bw'oba oli mwana weerage. Era nafukamira nenjogera ebigambo byaŋŋamba. Nenzira wabweru. Ngenda okudda ng'omwana ali ne munne. Ne baŋŋamba tebakuba. Otegeeza ki ng'omwana ali ne munne? Ng'ali n'omusota. Ne baŋŋamba tebakuba nduulu. Agamba yazifuna kuba yafuna ow'omukisa nze nali musiraanya ate muloga. Ne mugamba munnange kuzoogamba wafuna ne bw'onfuniramu bwe kati n'onkubiramu ebibaati. Nja kubeeramu n'abaana bange. Kuba sikyegomba musajja. Sikyegomba bufumbo. Sikyalina kye nneegomba. Wabula nneegomba ekintu eki kuza baana bange. Namukaabira. Yampita n'aŋŋamba nagendako ewaabwe nga ngenza okwogera ne taata we. Ku by'okugobaganyizibwa mu nnyumba. Ne muyita nenfukamira ne mugamba naye Salongo nakukola ki okunnyambula okuntuusa ku kino. Ne mugamba naye buli maziga genkaabye. Katonda ono omulaba alwawo okusasula. Nga nkyabeera erweza emukono. Kati kyava ku ky'omusajja akutwale mu kkooti era lwaki? Salongo yali ayagala kukola balongo. Kati kiringa sister. Abalongo omusota n'ono omwana omulala. Anti bo obuwangwa bwabwe ndowooza bugamba abalongo balina okumalibwa. Kati nze ndi mukyala mulokole.
Salongo ngamba tumala abalongo mugamba Salongo yagala tumala abalongo kituufu abalongo bo nandi bamaze obbamala kituufu nandi bamaze naye sirina wakubeera nange wendi bangu baganya nkyali mulamu ndi ku nsi n'abaana bange bali ku nsi lwaki nkola abaana ng'ebyo byogambe oba byoyita ebibba ogenda biteeka w'oli mukazi binkakasa bitya nti oyo mukazi wo ku byakoze abaana bange taabakolemu ebibi twajjamu awo obute ne bwa Salongo oba oyagala tumala abaana live at Serena Hotel Kampala in Strings of Love concert. Saturday 4th November. Entrance is only 150k. Early birds are 100k and a table of 8 goes for 3 million Ugandan shillings. All tickets can be bought at www.quicket.co.ug. Strings of Love concert is powered by Arapex Style Adhesive, Stream Live Avenue, Capital Radio, Climax, Platinum Wellness Spa, Phenon, Galaxy FM and Maestro Studios. Come feel the real love with the king of guitar, Aziza Zion. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi olunaku olwaleero mu Life Experiences and Adventures dino omwana omuwala Wnnie. Omwana ono mulungi nnyo nga bw'omulaba yazaalibwa n'akawuka akaleeta mu Kenya ate nga azze bambi mu nsi afuna ebizibu bingi. Yazaala abaana babiri, ogumu Musota, omu mwana. Era agenda tunyumizaako omusawo engeri gye yakwata Omusota n'aguteeka eri ebbali. N'akwata n'omwana we n'amumukwasa mu ngalo oba oliawo ne byazaayitamu mu nsi muneeno. Njagala okubebaza nti mubale nnyo okutulaba, mubale nnyo okutwagala, mubale nnyo okusubscribinga. Bagala baffe aba BBH Travels bakugamba nti gwe wenna ayagala okukola visa change gendayo mu bwangu. Tolinda visa yemala okutuuka ng'erinako olunaku lumu okuggwako otandika okupakuka mbu ate ogenda kukolera visa change. Weewala okugenda mu overstay ng'okozesa BBH Travels naye nga visa ogiwaayo mu bwangu. Passport gitwale mu bwangu ng'okyabuzaako ndooza half a month ogitwaleyo osobole okubeera nga obeera ku safe side oleme okugenda mu overstay. Abasuubuzi abaagala okugenda ku honeymoon abaagala okutambulako e Dubai osobola bakubirako ku namba y'essimu gy'olabaawo wammanga ne babeera nga bakuyamba. Olunaku olwaleero tukoze ffekka. Jona taliiwo yagenze mu independence. Sheekha ndooza bo Uganda ebanyumidde so olunaku olwaleero ali off naye tujja kikwasaganya mpola mpola. Bannaffe aba Platinum Wellness Spa bakugamba gendayo okozeseko ku sauna yaabwe okozese ku steam bath yaabwe bajja kubeera bakuyambira ddala bulungi nnyo ate ojja kubeera onyumirwa nnyo. Nsanyusa okulaba. Nange nsanyusa okusanga. Oli otya? Ndi bulungi. Oli otya? Ndi fine. Amannya gamatuufu gwani? Amannya gamatuufu bampita Nalukenge Wnnie. Nalukenge Wnnie. Mbawulamusaako bamikwano abandaba abalokole nembalamusaako mu madiini gammwe nembeebazaako nti Mukama yeebale bakuuma paka mu kaseera kano nti akyabakuuma. Kati ku mboozi gye nawuliddeko mu inbox ngenda kutandikira ku musajja ngenda kubeera specific ngenda kutandikira ku musajja omwami yakutwala mu kkooti ayagala okuggyako abaana ate ng'oli mulwadde olina akawuka. Akawuka wakafuna otya? Wakafuna okuze? Akawuka kange nazaalibwa nako. Bakuzaala n'akawuka? Ngenda okuweza ndowooza emyaka era yange egy'obukulu myaka nga 7 nekitegeera. By then ani yakubuuka? Tewali yambuulira ngambe nze yetegerera. Bazadde bo gye bali oba baali bo baavaamu ddamu? Maama wange gyali ne taata wange yafa. Maama wo eryo lyonna ebbanga yali alina akawuka n'akuzaala nako? Ebyamaama sibimanyi sijja kulimba. Kati akawuka kakukwata katya ng'oli muto? Nze nakuzibwa ne jjajja wange. Jjajja wange kwegamba yantwalanga mu ddwaliro. By then yantwalanga ku Mount May. Naye nga tebambuulira kituufu kiriwo. Nga bw'omanyi otwala mwana mu ddwaliro. Twasinkana omukyalo omu n'atugamba oyo mwana embeera gy'alimu mutwaleko mu ddwaliro bwe bati. Bo bali bakugu mu baana bwe batyo. Yatutwala jjajja wange ng'alaba ebituli bimbeeramu amabwa teganzigwako n'antwala mu ddwaliro. Then ndowooza mu ddwaliro gye bamukubeerawo ku mubiri anfunya amabwa mayute ebiki ebyo. Jjajja n'antwala mu ddwaliro ndowooza gye bamugambira
n'amanya ndowooza ekyattataata kyekikola ki kyekinnuma amaludimei banzijanjaba nnyo n'entereera then jjajja wange naafa jjajja wange mu kufa nabo natulugunyizibwa nnyo jjajja wange omukyala kuba nzijukira olunaku omulungi ogwasookera ddala okudduka kuba jjajja mukyala yali atulugunyanga mu ngeri omuntu gy'atasobola kukkiriza nti atulugunya twali babiri ewaka naye nga jjajja talaga bantu nti atulugunya naye nga atulugunyiza muli munda ate nga abantu bwe bajja oba basenga tugeze nga oba abantu bwe bajja ab'oku abalaga twagala nnyo naye ng'ekiri munda mu ye takiraga ki bantu kati jjajja waffe ndowooza yali yakyawa maama waffe jjajja waffe omukyala kati ye nga oyo jjajja wammwe omukyala yali azaala maama wammwe yali azaala taata waffe taata wammwe kati simanyi ki ekyatuuka wakati waabwe ye ne maama oba wakati wa taata ne maama saakimanya kuba nze nabisanga busansi naye kati jjajja waffe omwami amala okufa jjukira gwe nali neesigamye nga bwe bulamu bwange ne bwe mba njoyeza akanyama ne bwe mba ngambye jjajja tulye ku kino nga yabeerawo kati jjajja mukyala jjajja mwami bwe yafa ndowooza n'afuna omukisa ogwo jjajja mukyala yatutulugunya mu ngeri wali awo oli gundi mu myaka ng'emeka jjajja nalina emyaka ndowooza nga musanvu munaana awo jjajja mwami yagenda okufa ng'olwedde omaze okutegeera nti oli mulwadde nga ntegedde nti ndi mulwadde neera nga n'eddagala ndimira kati jjajja mukyala n'ankwata n'ansibira mu sitoowa twalinayo akasitoowa ewaffe naye esitoowa nga tugiyita y'amazzi nga sitoowa y'amazzi weyabayi nga mwebateeka ebipipa ebibeeramu amazzi mwebateeka ebyo ebintu bwe bityo jjajja mukyala n'ankwata n'ansibira mu eyo esitoowa by then nga amazzi agajjeemu kuba baagakozesa ku lumbe lwa jjajja pipa nezikala buli kimu nekikala kati jjajja mukyala n'agamba abaneiba baffe abaali alawundi kuba waaliwo omwami Nsubuga ne mukyala we n'abaana be baali mikwano gyange nnyo n'abagamba ono taliiwo yagenda naye nga nkutta nzigalidde mu kasenge wamalayo nnaku mmeka nalwayo kuba zaali zigenda mu kisenga 3 ku 2 maama tewaafa walyanga ki nze sijja kulimba obulamu obwange lwaki nasalawo mbukwase Katonda bubadde bwa Katonda ebbanga lino lyonna kati jjajja wange mukunsibira mu sitoowa mwami Nsubuga yali akama ewaffe waliwo ente gye bayita Kazungu naye kale waffe wabeerangawo ente nnyingi jjajja nga tannafa kati mwami Nsubuga yali azze kkama mata agenda owulira omuntu amukola ki amuyita amugamba mwami muze tannakazi bwente bwe namuyitanga tannakazi n'agamba Wnnie jjajjawo yatugamba wagenda konze jjajja yansibira muno koye bulijjo njija wano naye nga sirina kirowoozo okukola ki kutuuka wano ku pipa era mbadde nzize kusena amazzi konze mwami Nsubuga nziguliraawo koye jjajjawo yasibyewo konze wano waliwo ekimakansi bino bimakansi ebisala obuggi oba ebisala obukomera ebyo ebinene era mugaa wano waliwo kimakansi n'angamba weekiri salaka akabaati akeeyo akaleeta layiti munda mwoba oyita era kenasala nempitamu kati sisita wange yali yagendako ewa maama waffe nga muto nakomawo nannyumiza nti maama wange abeera ku batabata bw'otuuka waliwo obuuza waliwo studio ya Kamiliyoni waliwo baani we watwe naga kasita otuuka kweyo address oba otuuse kasita otuuka ku front page kati bwe nabula mwami Nsubuga n'angamba adduka oweekweka ewaka nadduka nenneekweka ewa mwami Nsubuga naye kati mwami Nsubuga okuva we tukuze kutuuka wano mwami Nsubuga ate ekigambo poliisi tebamusiba naye kigambo poliisi kwegamba yali ayagala nnyo okunnyamba naye jjajja mukyala n'amugamba mwami Nsubuga gwaddusizza omwana ngenda kukusiba atabbye ssente zange kati bami mwami Nsubuga teyavaayo kulaga bantu nti sibbye na kawalake ne kampani 1500 bakayita Ndagire Rose ne kampani 1500 ebyedda zaalinga ssente nnyingi 1500 n'ennya takisi okuva Emityana mukama okumanya nga njagala we natuka takisi nefa
ate ng'etuuse mu ttawuni owa taxi n'aŋŋamba eyali avuga n'aŋŋamba gwe genda kati ye teyamanya nti mbuze era awe waka tebamanya nti mbuze ate nga nayita ne ku step mother wange nga ŋŋenda kuba namuyitako anti wange yandibadde mukyala wa anko wange nambuuza Wnnie bulamu olagawa ko nze njija ŋŋenda wano kumbe enkola ki mbula kati nempiteeyo mu kibira eyo nentuuka paka ku kkubo nenninnya taxi nengenda nenfuna endagiriro nembuuza nga abantu ne baŋŋamba bw'otuuka entebe linnya ez'entebe nembuuza ez'entebe ne bazindagirira natuuka ez'entebe ne bagamba simanyi gye ndaga naye ngenda ku front page baŋŋamba munsaza ne munteeka ku batabata era bambi bakondakita bataxi bansaza ne banza ku mukono gweri oguliko batabata bwe natuuka nali simanyi maama wange ge mazima nayitawo buyisi kati era nga maama bwatabulwa mwana we nali nfaanana bubi nnyo jjukira nnina enkovu nfaanana bubi maze ennaku nnyingi nga sirya ate nga simira ddagala nalivaako maama wange n'agamba muto wange gwe bayita Faadi n'amugamba Faadi oyo mwana ng'afaanana ng'owange naye titoleekaana nnyo bannayiba kukola ki kuwulira naye muyite nti gweyita Wnnie kati Faadi n'ayita Wnnie nenkyuka bwenti naŋŋamba waliwo akuyita ne mugamba ani ampita nennyingira kati jjukira maama baali batulaga ebifaananyi byabwe eby'embaga ne taata ne mugamba maama naŋŋamba mwana wange kiki saamunyumiza era sijja kulimba nti maama wange namunyumiza embeera gye nali mpitamu wabula yatandika okunzijanjabanga era omwana ne maama n'agamba taata wammwe yabafiirira jjajjawo bwe yafa nakaabirako ggwe kuba namanya nti ennaku ekoze eki ekutandise naŋŋamba naye kansoke nkujjanjaba ebirala tujja byogera saamunyumiza namunyumiza kati jjajja wange yali mulwadde senga wange yali mulwadde gwe banzibulamu amannya gange yali mulwadde nga mukulu wange bamujja ne ku ssomero nga yajjanjaba senga wange yali nalukenge era amanya gange banzibulamu lwakuba nti ye tebamuwa Wnnie bamuwa Agnes kati nga sisita wange ali ku kitanda nziruse ewaka jjajja agenze wasenga amugambye nzibye ssente ze nnyingi nnyo kati sisita wange lwakuba yali amanya ekiri wakati wa jjajja naffe yategeererawo nti jjajja byayogera byaki bya bulimba kati maama waffe raba bwajja n'asangawo jjajja jjukira ndese waka maama ndowooza yategeera nti oba nze yagamba maama jjajja yategeera nti oba nze yagamba maama nti kisenga mulwadde kwe kujja ensambya jjajja raba bwamugamba byonna omwana yanziba omwana musege omwana biki maama yajja yankuba nina enkovu wano kyobola nti abamu bamanyi n'okunga lwaki toyagala kusumulula nviiri nze bwe nsumula enviiri nzijjukira enkovu maama wange gye yankuba olwa jjajja wange olw'obulimba bwa jjajja wange maama yankuba nga bwemanyi nti maama agunjula omwana maama wange yankuba ne mugamba maama siina kye nakoze mukulu wange we yatuukira era ye yali katonda wange kuba ndowooza maama wange omuggo gwe yandisembeyo okunkuba gwe gwali guntwala maama wange n'amugamba maama njagala nkubuuze sisa wange n'amugamba maama njagala nkubuuze omwana ono bwe yabadde ajja wano yazze naki ko maama tewali ko ye asobola okubba ezo ssente nnyingi nga bwe bazoogedde bwe zityo ku gino emyaka n'atajja nazo wano ko ye mubuuze lwaki afaanana bw'atyo n'amugamba naye senga neegayiridde nnyo ne mukola ki muleka mu ddwaliro kuba maama balina ensonga zaabwe lwaki maama senga tayagala maama wamukole ki amujjanjabe sisa nga baate atunyumiza emboozi bwe zityo obudde bwe bwazibira maama n'amugamba togenda kuddayo kati engeri gyenkubye ono akoze eki anyiize beerawo naye era sisa wange n'abeerawo omanyi ye sisita wange ne bwe mbeera ndi mu mbeera ki enyigirizibwa ekya nenjogerako naye maaso ku maaso oba ne musinkana nzikakkana kati sisita wange n'abeerawo n'aŋŋamba maama muleke ebigundu tubijjanjaba biki n'aŋŋamba kkubi lwa butamanya ne mmuleka naye ŋŋamba maama Kei naye ye senga omulese otya kuba nze yeoyo senga mu basenga bange ye senga oba gwe ŋŋamba nti nali mwagala nnyo
mama ke inangamba singa muleseyo naye mulese ne jjajja simanyi mukama yabakola ki yabakuuma ebyo biseera wali wakyaliwo UBC nga mama ina UBC chechi UTV UBC oba waliwo YouTube oba UBC ndowooza UBC no egundi TV yali UTV ndoba yeyo mama yalina ka TV nga katiniwe kati tuba tulyawo nga bakuba ekirango jjukira senga yali akola mu Standard Chartered Bank nga batugamba senga afudde jjukira lyeribadde essuubi lyaffe ery'okusoma lyeribadde essuubi lyaffe ery'okubeerako obulungi kyekibadde buli kimu twalabanga ensi ekola ki ensi ekomye era bwe mba nnimba Katonda ensi yakoma jjajja mwami afudde singa gwe mbadde neesigamyeko akoze agenze naye kyensooka okwebaza jjajja yali asize omusingi ogw'okulaba nze nkole ki we nnaafunira obuyambi jjajja yamanya nti bw'anaafa mu egyo emyaka gyange ebuto nyinza okubonaabona ennyo okusingawo yakwata ettaka lye n'aligabira abafaada naye ng'aligabidde abafaada lwaki basobole okubeerawo ku lwange kuba akimanyi mu famire tewali agenda kola ki kunsembeza era wekyali jjajja nga bwe yakirowooza bwe kyali tewali yansembeza bansembezanga naye nga ne anko wange yansembeza yateekako condition musembeza lwani lwa sister we naye nga nze mbadde siri mwetege kukola ki kubeera naye kati ate nga ne sister wange gwe baagala osembeza ateekawo condition n'agamba baba tebaagala sister wange bw'oba toyagala muganda wange kitegeeza nange oba tokola ki tonjagala era kati eyo condition gye nabeererangako ti ndi ewaka wano lwani lwa sister wange nakati era sister wange bw'aba tagenze waffe sitera kugenda waka ge mazima bw'aba ŋŋambye nti nzize ndi mu kyalo olwo nange nja kugenda mu kyalo ati nembeerawo mweyo embeera nti gyenkuze embeeramu nenfuna embeerawo jjukira ngulu bye mbadde ku mbeera yonna nabeerako nenjagala n'okubeerako nfumbirwe ku myaka 10 naye ng'embeera yenyize bakutadde mu bantu buli omu akugamba oli mulwadde ogenze ku masomero abaana bakulangidde obulwadde biki jjukira kati abamu abalwadde abasinga ekisinga otuyisa obubi muntu kulangira bulwadde kusosola kati oba kyekyo kyengezako okugamba abantu okusosola abantu abamu baagala nnyo okunjija mu tawuni gye ndimu ezigoti okuntwala mu tawuni endala naye omanyi lwaki ekikyankaluubiriza kimu ki zigoti be bantu abawulira nti nazirise ne basitukiramu zigoti be bantu abatamboolangako era bembeera nti ndi mu tawuni neneeyagaliramu nempulira ki emirembe kyobola banjagala siinaamu nti nninamu ekirungi kyenjifunamu naye njirinamu emirembe nti okuva ku mwana omuto paka ku mukulu banzikirizanga bwenkola ki bwendi kyekinjagaza tawuni gyembeeramu nti ne bweba musawo anyanguyira okunfaako amangu olw'embeera gyenkola ki ne bwembeera sirina at least anyigiriza okulaba ngaakola ki nga afisa obudde kuba nze sijja kulima nze ebiseera ebisinga mbeerako okisigeni ebiseera ebisinga nyinza okubeerawo mu wiiki oba mu mwezi nembeerako okisigeni emirundi ng'ena oba 3 naye kwegamba abaana bange bwe bakumba bwe batyo oluggi bafuna obuvumu obukola ki obwetaasa neyiba maama wange azirise ne banzirusa mangu mu ddwaliro kyobola asaagala kusenguka kati mbadde nkyanyumya ku lugendo lwange mu lugendo lwange nakula Katonda yamala nankuza mu mbeera gye nayitamu empanvu gye sitasobola nnyumiza bantu nti natukako ne ku extent nga mpulira nkyayo okusoma ne ngamba nze ke mbadde nnina ak'okusoma kankawe mukulu wange akole ki asome nti kuba ye alina obulamu ate ye akyasobola okukola ki oyamba nze ayagala okufumbirwa ku myaka 13 obimanyi ebyabasajja ate nga mmanyi wali obaddeko awe naye ng'embeera ekusindiikiriza okukola kyotalina kukola kati embeera gye nalimu naye kyonna mu byonna embeera nagiyitamu mukama n'agimpanguza kati awo nkuze tuuse ku ddwaliro maze okufuna eddagala naye n'omukyala ye sijja mwogerako nnyo kuba ali munda nnyo kati omukyala oyo
ajja tulina emisomo gyaffe gye tusoma nga ffe batujjukira batuwa example tugeze ogenda okusomesa banno olina obeerawo n'ekitabo abalwadde babayisa batya ogenze mu egyo emisomo abasinga babeera mu egyo peer groups bagimanyi emisomo gye tubeeramu olina obeeramu ne kondomu z'oyigiririzaako abantu biki olwo njoyininze bwe nafunira guide and counseling biki ebyo omukyala yali ansuza asanga kondomu mu nnyumba teyambuuza kale yali nazaala wa sisita wange teyambuuza butya bwe zituuse na lwaki zazze naye kati jjukira nava oba wa sisita wange ewuwe gye yali abeera nga nzize wa nazaala we kati nazaala we ajja ŋŋamba nti agamba sisita wange akubira muganda we bba wa sisita wange amugamba ono Wnnie aleeta abasajja mu nnyumba alina ne kondomu koya maama ekyo olimba ezo kondomu sizaani sizize neena abadde akola ki agenda mu musomo n'akomawo naki nazo n'ebitabo bwe bityo byolabye byosomyeko nabyo ajja naye ne waffe abadde akola ki abeera nabyo babibasomesa kati nazaala waffe koyegamba ekimbi ebintu bye yakozesa byannuma ne ŋŋenda mu ddwaliro saamulaga nti ŋŋenda genda sigenda kudda nentuka mu ddwaliro ne ŋŋamba naye mukama leero nga siina wakudda eddagala ddyo ndifunye ebyokulya nga nze ebyokulya nyinza n'obeerawo olunaku nga sirowooza ku kyama okugambako obugambi ku kya kondomu waliwo ebirala byeyayongerezaako bingi eŋŋamba ono nno omukyala tajja kuba mwangu ate nze saagala nnyo kwawula bantu kati sijjukira sisita wange mufumbe w'abali ate saagala mwawula nnyo neŋŋamba tajja kuba mwangu ate saagala agamba sisita wange ekituufu naye ngaekituufu sisita wange yali akimanyi nga ŋŋenda ku ddwaliro nasangayo omukyala omuwala omu nga ŋŋamba nga munyumiza bulungi nga ŋŋamba ajja tugende tubeere ewaka sisita wange nga ŋŋenda nga tugenda nga tubeera ewuwe nga gyenva nenda ku ddwaliro nga ndabirira n'abaana be abeera ne bbaawe nga talina kwegamba kyakola kibi naye jjukira oli maka ga munno muzigo apangisa tujja era tulina groups zaffe ezo ez'omuddwaliro atusinkana n'omwami wange twali bato ono tusinkana ne taata w'abaana bange gwe tugenda okwogerako olwaleero yeye gwennyini awo wamwasinkanira awe twasinkanira era twasinkana mu ddwaliro tuzze mu by'abavubuka naye muvubuka teenagers naffe tuli bavubuka nga tujja ne baaba wange yaliyo nga tugenda nga baaba wange yalina akantu obubumbe bwe yali abumba ng'agamba nga tusinkana nga twogera sisita wange tufunye connection naye nga bw'omanyi omuwala ebyo biseera nali ndabikako nga sirabika bubi nga bwendi nga sisita wange agamba omuvubuka mulungi nga nange mugaba mulungi naye nga mugaba baaba nze nina abasajja nina abavubuka nga ŋŋamba Wnnie siina abavubuka balala benkwagaliza okuleka omuntu akola ki ajja okutegeera nga mugaba baaba lwaki anyway nga tubeera mu mboozi bwe zityo nga omanyi tuli batunyumyanyumya twaddamu ne twogera ne munnange ne twogera ne mubuulira embeera yange ejjukira twemanyi embeera ze tulimu tewali yekweka munno ogenda ddi ku ddwaliro tusinkane tugende biki osaawa mmeka tusinkane bwe bityo ŋŋamba jangu olabe ondabeko ewaka nga mugamba saagala kujja nze wenjija ewammwe saagala kusinkana na muntu nga sigenda kgenda naye muki mu relationship nkozi ng'oli bwetegefu okunyanjula ewammwe n'okubeera nga nze kuba nsagala muntu jasi agenda kunneeyambisa amala akole ki agende nga mugamba njagala obeera n'omuntu gwe ngenda obeera naye in life nga ŋŋamba jangu twogere ngenda lwali lunaku nze ndijjukira n'oddujjukira yali 2015 olunaku lwali nga lumu 2015 olunaku lwali nga lumu netusinkana mu ddwaliro twasinkana nangamba ojja kujja ne tweberekera mu paaka n'atulinyisa emmotoka ezidde waffe naye n'agenda emukono yagenda emukono zaali ziwera 2016 nankubira essimu naŋŋamba jangu mu 2016 nga January naŋŋamba jangu ogenda kujja ne mugamba ŋŋenda kujja
Nangamba ogenda kujja ne mugange ngenda kujja sister wange abeera Kajjansi mukulu wange yali akyalina oyo boyfriend we bamuyita Apollo nangamba kati sister wange nga nina omutwalira ekyokulya jukira nina eno mu bantu gyenjije ekyokulya kyenfuna ne wempuna kasukaali kamu tukagabana atwalako nange nentwalako gyembeera kati nengamba sister wange nina omutwalira ekyokulya naye kati sooka ongumiinkirizeko ngenda kujja mu ssaawa ezaki ez'olweggulo kati ono gwe nali nsula naye ye simulaze nti tukola ki ngenda genda nsinkano omwami wabula ngenda wa sister wange amanyi ngenda wani wa sister wange naye kati nga omanyi omuntu omukulu aba amanya amasibu agakola ki agavuga yamanya programu yonna weekola ki naye naasirika nti kuba muki omuntu mukulu era olwankubira simu nambuuza ye Wnnie walazeewa ne mugala nkyali wa sister wange nangamba ye kulikayo era weebalire ddala konze twabeerayo nembeerewo omulenzi oyo y'omulenzi gwe wali osooka okulaba mu bulamu obwo naye naye gwe nasooka okulaba bamuyita Ntale yatwala gooti yatwala gooti naye oyo twasinkana bali kwekika media bagamba ngwempoza abantu zyala eno netandika ozisagiramu banange emboozi ate tetulina ginyuma nga tukaba bukaabi kyokka oyo omulenzi nakati ewaffe ku kyalo gyali gwe twasinkana naye naye tuli ba mikwano yafuna omukazi nange nakkiriza nti nafumbirwa naye tetwayawukana nti nga mu bubi nga ate taata w'abaana bange nze ekisinga okunnuma ku mutima ti taata w'abaana bange twayawukana bubi nnyo oba tugambe ye yansesebudde nnyo okutuuka okunjagala bansibe bantwale mu kkomera oba okutuuka okunjagaliza okufa oba okutuuka okunsibako n'omuze ogugamba nti muloga musiraanya ate ku bbanga lye tubadde nalye nga lyeddene ekisinga okunuma n'okundabisa obubi bwenti ngenda nenteeberezaamu ebigambo eby'obusagwa byantadde ku mutima n'obulumi bwenzize empitamu kwegamba ne binkosa kati eyo tuveeyo omulenzi namuyina owobuto oyo nno namwagala nnyo lwaki nga naye bansibira ebweru ewaka nzirukira wuwe nga naye bakola ki nzirukira wuwe ate ye mulenzi atannangirangako ku bbanga lyonna nakati wano we tuli n'omulenzi n'omusajja we yajja ezigoti ebya Katonda munnange bwe bityo bwe biba towakanya nteekateeka za Katonda omulenzi gwe nasooka okwagala sijja kukwekana kulimba nasooka omwagala nenzaala omwana wange asooka mwoyo omulenzi omwana wange asooka ajjukira bya buto tomanya omwana oba olubuto balukola batya toyina akugamba nti oba maama we anaggamba nti kola bwoti oba genda gundi genda wano bwoti omwana wange naafa namuzaala nina emyaka 14 kati oyo mwana wange naafa kyobula simwogerako nnyo Michelle mwana wange nali namutuma Michelle ng'akyali mu lubuto kati oyo Ntale Francis ne tubeerawo n'agamba ne mugala tusigale nga tuli ba mukwano nafumbirwa naye wakola ki wawasa twasigala tuli ba mikwano era ne ku kyalo twesinkana n'omwami lwe yajja lwe bankolako obubuyo ne taata w'abaana abasinga abamulaba mu katambi bamumanyi era abasinga bambuuza oyo omulenzi akyaliyo anti abaana abantu bakwata akatambi naye ne bakawandikako ebigambo ebitaali bituufu nti simanyi omusajja awooma kati bo tebamanya kiri ku ground bayogera kiri manyi abantu abanoonya content ateeka ne bateeka ku TikTok kyayagala kati omuwala nga bategeeza kimbu omusajja awooma nga balowooza mulwanira musajja balowooza tulwanira musajja kati omwami oyo tusinkana bwe namusinkana saamanya nti nvuddeyo n'olubuto kuba sijja kukwekana kulimba yampa obuweke naye bw'oba wali ofiiriddwako waliwo ebintu ebibi otayagala kukola kati nze omwami namugamba mazima nti nazaalako omwana nakola ki naafa era nayagalako omulenzi ye Ntale bw'ati kyobulaba abantu abamu ajja bagamba nti Ntale amukubira amasimu naye byonna nze ngamba bya bulimba kuba Ntale yabeerawo nga tannanzaalamu mwana asooka
n'abeerawo ng'anzalamu oyo owokubiri gwagamba nti wuwe n'abeeramu n'ono omulala tamukubirangako ku ssimu ate nga ne ku kyalo gye nzaaliwa ewaffe abadde nga ajjayo ntale tamuteegangako wadde omulingizaako naye agamba ntale amukubira ne simaya ne sikate na biki kati mwami oyo bwe twasinkana yampa akaweke oba obuweke oba ye yali abimanyiiko ebyo ebya famire naye ate nze nga sibimanyi nnyo jjukira omwami wange ng'amazima ntufu nagendayo we nga takimanyi naye amazima ntufu nagenda mu bufumbo wange nina emyaka 17 naye ye saamugamba mazima tubeera n'omwami wange ne tweyagala sisita wange n'amugamba ono nno yafunye olubuto kyaba amugamba bwaba yalufunye ng'olaba akukaluubiriza mukole ki munsindikire sisita wange nga yampakingira akambe nampakingira ensawo eya bbulaaka era n'akambe nakati mu bufumbo kabadde we naviirayo kabadde kakyaliyo kayinza n'okuba nakati kakyaliyo oba ogenda mu bufumbo bakusibirira akambe sisita wange nze sisita wange simanyi lwaki naye yampakingira akambe nampakingira obulagala nampakingira yalina n'ekirala kye yampakingira oba yali nakati oba kyali ki naye nga yabimpakingira ayirimu nengenda nabyo mu bufumbo bwange naye nga ndi muto nembeera mu bufumbo bwange n'olubuto lwange abeewaabwe baayogera abeewaabwe omusajja baayogera kuba nabeeranga mu nnyumba mwe twabeera jjukira nga tubeera ku ennyumba y'ekika ya famire yeeri nga tubeera ku buno bulumu obutonotono twasookera n'omulenzi naye nze nga ndi contented n'omwami mu mbeera yonna gye tukola ki gye tulimu tetwalina kye tulira naye nze ng'omwami wange ng'era mwagala nga bwe yali mu mbeera ye twetegedde ne bwe banjogerera ki anjagala nga omuntu we ebintu byange abimanyi sirina kye namukweka kwegamba nga namweyabiza bayira nalina amasimu ne mmanya nti amasimu gajja tutabula abankubirako bangi nga omanyi laabu bwebeera bino bajja kusukka ne mugamba essimu zino zijja tukyankalanya zitwale zitunde wakwata essimu n'oziwa omusajja nti omwagala ne mugamba amwami wange tugitukole ki zikozese kati nze omwami wange nga ne bwaŋŋamba atya ng'akolera ku potale emukono ng'akolera ku potale omwami bamuyita George kati nga nsusa ebikajjo nenteeka mu kabakuli nentwalira omwami ku mulimu ng'ovudde eno wakajjanze tuli mukono lweno navaayo eno mu kibuga ntutte emukono ewaabwe nga tuli mu kayumba kaffe ak'ennaku ak'emirembe naye nga twagalana mu mbeera yaffe nga nsusa ekikajjo nentwalira omwami ku mulimu ne bwe mba nfunyeka yokka gy'oyogera ku mwami oyo olayika wali ddala omwagala nnyo nali mwagala nnyo ate olabika era okyamwagala omwami wange nga ne bwe mba jjajja waliwo jjajja bamuyita jjajja kato ng'amanyi okugamba Robert mugole muwe kafene mukyala wammwe muwe kafene naye nga ne bwe bampa katini bwe kati nkamenyamu nenkasusa nenkagira bulungi nenkagira naye nze nagaya abasajja ne bw'omwagala otya ku byempiseemu ne byempulira enjawulo ziro nentwalewo omwami wange ali ekafene mu ttawuni olwo ng'ajja kumpeeka okuva ku mulimu gy'akolera paka waka ninako naawe kati nze omwami wange yanjagala ku mugongo nze nga ne bwenkanawo okuva nga wano wetutudde wano kumpi naawe wano kumpi ng'akuweese abamanyi we twali tubeera ne we yali akolera buwanvu nga bunene nga ne bwemba mugaye kati tugeze essaawa zino sesobola kutambula kati enkuba nga bwetonye sobola kulinnya kasozi naye okuva ewazinda otuuka ku bijja ewaabwe nga mpeeka okuva ewazinda kuba ewazinda paka waggulu we tukyamira okugenda ewaka lwaki nga mpeese buweesi sisobola kutambula ate ng'olwo ndi lubuto nga kisukka kubanja kwagala obutaago nga tayina era nze omwami wange mu biseera ebyo yali tayina mba sijja kulimba naye ng'omukwano weeguli nga babuyita batya buno obutaago si butaago butaago buno obuwoowoolo abamu bamumanyi abeewantoni we basiikira mu seppiki
ngambuyo ya nnyo nali lubuto lw'ekyo kibebi kyange Kimaria ngambuyo ya nnyo nga manyi n'omugamba tetugende mu kakomando ew'akazungu olwo nga gamala nno tugenda ttambula bwe tuba tufunye ez'akakomando tujja ttambula paka Wantoni konze lwaki tutambule naye nga ndidde akakomando kawa era nga tugenda ne tuyingira munda mu kayumba n'omwami wange bwe tweriisa bwe tutyo bwe twatambuzanga obulamu bwaffe olunaku lwe nazaala omwana wange abantu balwawo nnyo okumanya nti ndi lubuto kuba ne mukulu wange yamanya wabulayo emyezi 2 ate nga nali mwagala nnyo naye ekyolubuto saakimugamba kati ampita ati amanya nti nafumbirwa olwabuddeyo kajja nsabira Makerere Kikoni ewa ssenga abaana ba ssenga bamuwa omulimu aŋŋamba jangu ondabeko wano nina edduuka wano lyenkulamu eryamuwala jangu ondabeko ŋŋenda kati ate kawala kange kafulaawa kekamanya akaana ka ssenga wanga nti nkayita kawala kagamba muganda wange naye omanyi olowooza naali oyo tali lubuto nga ndabya neefaanaanyiriza nga ali olubuto kati olwo mmaze okukola ki ogenda bo babyegeyageyamu nga bwe basigadde sisanga nkubira ngamba naye oli lubuto konze munaye ndi lubuto ko ye lwa myezi emeka konze nno lulaatira ko ye olimba ng'olina empisa embi olwo yeekyanze anyiize lagya nagawaayi kirayika kyekigenda omuwa essanyu kamuleke ngambeera n'olubuto lwange abo olubuto nga lugenda lunnuma naye mwemba buli egwota omuntu anaakulaga kkalaze asooka n'azikulaga naye bw'amala azibikka ate laabwe kwerabiza kkalaze entuufu omwami wange olubuto lwannuma oba gaali makkato lwannuma nali ntumye oba yali mulamu wange namutuma sooda oba namutuma ki n'asuula ssente n'akomawo olubuto yasanga lunnuma baali balina waggulu gye bali ewaabwe ku kasubi zaabwe bamuyita taata baaba mukyala olubuto lumuluma avaayo ajja asanga olubuto lunnuma bantwala mu ddwaliro waliwo omukyala bamuyita mama station bantwala mu ddwaliro bantuusa mu ddwaliro bamugamba mutwaleko mu kasikaani balabe olubuto lwaki lukola ki omuluma ajjukira olubuto lukulu nnyo kati twatuka mu sikaani nga bamugamba agenda zaala nga 24 ogw'ekkumi kyajjako omwami wange jjukira yalubala okuva lwe lwayingiramu paka we lukola ki we lutuuse ng'agamba bwaluzaala mu gw'ekkumi olwo si lwange omwami nandekawa mu ddwaliro olwo atandise naye leka nkugambe we mbagambira njagala ennaku ngibasomeseemu nti mu nnaku mwempise ate bingi byenjigiddemu lwakuba nti omuntu alwawo okweraga mwami wange bwe yadda ewaka twaddayo n'ewaka naye omukazi amugambye omukazi tomuleka mu kkubo mulinye booda mudde ewaka kumbe ezo zembeera ze bwe yatuuka yankasuka wabweru nasikayo kateni bwe nti mu nnyumba mwe twali tuli temwali mu madinisa ebiseera ebyo nasikayo bwe nti kateni nenzira kabalaza nenneebaka jjukira ndi lubuto lukulu era nga bwolaba nkankana bwe nti nze kuva buto bwe nti bwembeera empewo kasitempitamu kankana kati nina mulamu wange bamuyita Robert bambi Robert oyo anjagala nnyo simanyi lwaki ennyumba gye mwali musulamu yali terina madirisa nga mubikkawo bigoye kati eno gye twalimu eno mu kusooka eno omuzigo twagivaamu twadda mu nnyumba endala eyamulamu kati omwami wange ansibira wabweru we yansibira wabweru nsikayo kateni nzeebikka jjajja kata agamba genda oyite mugole ajja akole ki anywe kacaayi agenda okujja yansanga kabalaza nga neebase addayo agamba jjajja omanyi nti baaba mubi asibidde mukyala ate nga wa lubuto muki wabweru ko jjajja tekisoboka genda omuyite nagenda obbatuukako waliwo mulamu wange bamuyita Nakakembo mwagala nnyo naye ensi ekyusa mulamu wange bamuyita Nakakembo nampita nemuyita ne bamuyita ne bamugamba Jeni ne muganda wo kyakola omwana wa munne n'amugamba waba agamba nti olubuto si lulwe essaawa zino amulinda azaale oba singa yamugamba nti olubuto si lulwe ebbanga libabaddewo okukola ki ddene lwaki teyamugambirawo nti si lulwe
Jeni ng'amuyita waliwo ne maama waffe kati mugenzi yaba nazaala wange ng'amuyita ng'amugamba kyokola si kituufu omukazi muwe ebisumuluzo akole ki ayingire ennyumba ko yeyo olubuto si lwange ko ye bw'oba obala olubuto linda bw'oba ogamba nti omwana wa ino zaalibwa mu gwa mwenda bwe linda lubuto kuba ne sikaani zikola ki zitera okulimba mulamu wange Jeni ne maama nga bajjako taata w'abaana kasumuluzo nga bampa nga ngenda nga mulamu amperekera paka waka oyo Jeni ng'aleka mu nju n'okuyingira nkoze eki nnyingidde bambi yali anfaako nga n'okuyingira nnyingidde ng'addayo gye baali kuba balina emikolo gye bakola egya famire nga mbeerawo wiiki eyo ng'eggwako olubuto lwo lusirise ng'eggwako nga tuddamu tambabuulire nze bannaye ekigambo mukwano nakivuddeko nga tuddamu ove ku mukwano dde kuki nja kubeerawo n'abaana bange kasita abaana bange babeerawo ne wemba siridde kakino nakigambye Katonda ti Mukama ne bana bate basomye nga ndi nabo nja kubeerawo omanyi lwaki abaana bange omukwano gwe bandaga muyitirivu nnyo teri asobola kundaga mukwano baana bange gwe bandaga taliyo nze kuba mutabani wange alina ekintu kyayogera nange nze nnyini nenkaaba n'amala naŋŋamba maama naye tokaaba nze nkwagala nnyo kati teri muntu agenda kunjagala kusinga baana bange abaana wabakeberanga balamu obanga nabo balwadde kati nkujjira nkunyumiza sitoori ya omwami wange waayitawo ndowooza wiikisi era omwezi nga bwe yagubala sikaani ennaku ze yatugamba yayongeramu mwezi naye ennaku z'omwezi zaali zezo sikaani yatugamba kuzaala nga 24 era omwana afuma omugw'omwenda nga 24 twali tumuzaala lubuto lwannuma twali era tusuza emikolo gyabwe gya famire sijja kujogera emikolo gye twalingamu naye najo ngikola ki ngimanyi era njijjukira olubuto lwatandikira okunnyumiramu wakati mu mikolo naye kiro jjukira mulimu bassezaala munda mulimu balamu bange mulamu wange ate yali mukwano gwange ennyo ow'oku lusegere kwange ate ayina ebizibu bye jjukira tosobola musemberera ojja kubuuka bassezaala ate omwami bamwebasizza wala eno abakyala mwebase walala kati ate mukwano gwange ennyo yali mulamu wange oyo Nakakembo kati ne binsobera naye ku makya olubuto ndaba lunsuseeko ate nga njagala kulya katooke akanyaala nga kalimu doodo kati alina okukanfunira akanyaala ako mu lusuku lwa taata ye mwami wange nagamba kasita omwami ndabye wakola ki waali ate bali beezunguludde bazuukuse nasituka bulungi ne mukoonako mpola mpola ne mugamba ajja tugende ne tutuuke waka ne mugamba naye manyi kye njagala okulya ndagenda nkimukuutira mu kkubo njagala kulya katooke kanyaala nga kalimu doodo nga kasiike nga kalimu ennyaanya ngamba nange ate katugenda bujja wa doodo saawa zino ngonzije wakati mu bizibu naye njagala gye yali anjagalamu bambi yagenda n'akayiiya ne doodo yerabidde nti nno yakufulumya ku lubalaza kati awo njagala mbagambe ebyo byonna nga nabyerabira nadda ndaba mukwano mupya mwami wange ndi lubuto biri yabivugireko nesori lwe bamuggyako ekisumuzo bamaze omunnyonnyola akakkanye naye obusungu bukoze eki bukakkanye nze kyemmanyi omwami wange yali anjagala era kyenzikiririzaamu kati omwami wange agenda aleeta akanyaala maze okkawaata ngamba kanzirukeko ku potali wadde baatugenda tetubuuka masaŋŋanzira naye kaŋŋende nabe bizinesi weekola ki weetambula nalese ebikopo mbibumbye saabibise konze nange ogenda sanga akatooke nga maze okakola ki okkaboobeza olwo ekyenkya tulya ekyenkya nnakirya nga njoza engoye ettingalagali y'engoye ninda mwami akomewo naye enjoza bwenkema neiba yagenda owulira mpitiridde oyita maama bamuyita maama Shawkaati ng'ajja mpola ng'agamba olwo ye mukyala budala ng'ajja mukyala budala nga ngamba gwe asinda maama wo kiki olubuto olukuluma konza olubuto olunuma ko ye genda mu ddwaliro buba wano oyagala zaalira mwana wano konza alundulabika lunnuma nga biki nga biri ate nze sikyayagala kusika muguwa n'ono bwe yakomawo
kati nga ngena nzaala mwana wange nga tukomawo n'omwami wange tuli basanyufu tuzadde omwana mwe yasooka. Apparently n'oyo guy muyina abaana bameka? Muyinamu abaana bameka? Nina abaana bana. N'omusota ng'ogugasseeko gwakuna? Baabana. Kati omwana wange namuzaala mu 2017 emukono ku dispensary. Nenzaala omwana wange omuwala asooka. Era ne tuddamu omwami wange n'addamu era embeera ezo bwezityo ezo. Nenga waayi kansoke muteemu yetereeze. Nga nina omwana omu. Jajjange nenkomawo nembeera ekkosobwawo ne baaba wange ne tubeerawo ne tuyiiya. Era omwami namperereza ne tuddamu. Kwe kufuna olubuto olwokubiri. Olubuto olwokubiri omwami wange yalaba nfunye olubuto olwokubiri n'agamba njagala nkyaleko ewammwe. Bammanye nange mbakole ki? Mbamanye. Kuba ewammwe mmanyiyo baabawo ne mama K sister wo. N'agamba njagala ndabe ku bakulu abakola ki? Abasinga. Mbutuufu nali sikyagala. Era saakyagalako. Naye mwami wange teyalina nnyo. Lwagira nenzikiriza ne mugamba tugende. Olabe senga yenna gw'onookoze ki? Olabye kuba eri era wasigala wasi waffe. Twagenda e Kayunga ne tulaba senga waffe naye n'amulaba. Ne tuvaayo era ne tudda tetwasula na saasula nayo. Ne nvaayo nenzira mu bufumbo bwange nga ndi lubuto lw'omwana wange. Olubuto lweyasangamu bwe ruti. Otegeeza ki? Nga ndi lubuto olwokubiri. Lwaba oba nkugambe nti lweyawulamu sayidi kino ne kibeera eno ne kino ne kibeera eno. Ng'olina layini wano naye ng'oli lubuto? Ng'olubuto lwo luzimbyeko eno n'eno nga wano lulimu layini munda. Kati nina mikwano gyange waliwo mukyala Badiru waliwo tuli abakyala basatu era nakati tuli ba mikwano ne kuno ku WhatsApp twakola gurupu ya basatu era tuyita ba Blueferries. Lwakuba kati munnaye ensi yatwawula. Mukyala Budala yasigala mukono. Mukyala Badiru yagenda bweru ali ku kyeyo. Kati ng'olubuto lweyasaamu naye nga mukyala Badiru amanyi okuŋŋamba. Nga wono oyambala akaleega wano mu mabeere. Nga nekeyawula bwe kati. Eno nelidde eno nelino eno. N'olubuto olwo we lwali. Kanjagala okulaba ku lubuto olweyawudde we lubeera. Nsoose kiwulirako. Naye kati omwami wange twabeerangawo mu mbeera yonna olubuto ne lukula nga bwe mugamba. Naye mu ddwaliro twagenze tulaba nti musawo yagaye mulimu ebisawo bibiri. Ko kiri kireka kirimu byenda. Kabwe tutyo nga bwe twogera. N'abasawo kati nenyumezaako n'abo abasawo abakyala babiri. Ne mbagamba musawo yatukebedde naye yagambye olubuto lulimu ebisawo bimeka? Bibiri naye kiri kireka kirimu ebizimba oba ebintu ebirala. Kuba kyo nga tekiraga biki birimu. Nga tukomayo waka n'omwami wange sikaani olwo zisusse kuba olubuto lukoze ki? Lutusobyeko. Nga akawala kaffe weekali. Bwe tuba tugenda mu ddwaliro kawala tukaleka wajjajja. Olubuto lwange nalaba nga lumusyankalanyeeko. Nga lwo lusyankalanye kuba ebyo ebiseera nga mu ddwaliro banzudde nina ebizimba ku Nabaana ate ndi lubuto. Nga lukyankalanye. Naye nga byalimu nga lukyankalanye. Nina omuwala bamuyita baaliwo bamuyita. Bannange ono bebi mu mukime. Yali mulokole. Yali mukyala mulokole. Bambi nga kati bambi yansanga mu embeera. Olwo olubuto lwampisiza nno ddala bubi. Bubi. Omusota. Olwo lwampisiza ddala bubi era ye mwana gwe nazaala nga buli omu tamanyi nti nsimattuka. Wadde bagamba nti zino endala zampisa bubi. Naye olwo nange nakakasa nti abadde Katonda okola ki? Ozaala omwana. Kyobula omwana wange namutuma mukisa. Amannya ago abamu taata waagenda n'abuuza lwaki abaana babatuuma amannya ago bwe gatyo. Nze amannya ago lwaki nagabatuuma? Nina ensonga. Omwana wange abasinga baali taata we yayagala nnyo muyite Waswa. Naye nze nga maama nali sibikiririzagamu. Era nze sikeranga ku makya ne ŋŋamba abantu mboba ndi Naalongo. Mbadde ntambulira mu bulamu bwange. Ng'abakimanyi ab'omunda bakimanyi naye nganze sobola kigamba muntu nti ndi Naalongo. Kati mwami wange bambi nalabira ddala ng'emirembe gimuweddeko. Jjukira alina onoonya akasente ke katono alina okukola mu mbeera yonna
oli olwala buli leero bamuyisa azirise leero abulidinze leero ali bwati bambi ndowooza nenda banga akyayiddwa lwakubanga tanakikola ki tanakiraga ne mugamba omanyi taata w'abaana ne mugamba taata Maria kangende eka mu kyalo ewaffe yewaffe kangende ne bwe kinaaba mpiiridde mu kyalo nja kuba mpiiridde waffe wali olowooza ogenda kufa ngampanise olubuto lwannuma sisobola kunyumiza mirundi emeka gye lwannuma kuba natuulako ne mu mmotoka ya ssezaala wange gye bagamba mbwenziza olubuto lunnuma naye nga lweyasizzaamu bwe ruti nga lweyawudde naye nga lunnuma ne bantuusa emukono ku dispensary ne bagamba omwana bamuggyemu naye wa incubator ne mbagamba tebagenda kunjigyamu mwana kuba tewali ssente za incubator ne bagamba okusigaza obulamu balina okunjigyamu omwana n'ensigaza obulamu omwami wange twakkaanya naye nze naye netuteesairanga naye kuba twaliyo ne maama we Nalongo mama Anodi twaliyo ne bamaama baabe banjawulo naye nga basezaala bange banjawulo ne tukkaanya ne mbaga nti bagenda kunsalamu mwana ne mugaa kangende emitiyana yamperekera neninnya nengenda emitiyana nantwala paka mu tawuni mu paaka nga tasobola genda kuboko neninnya nampakingira buli kimu ekyali kyetaagisa nantuusa mu tawuni naninnyisa takisi n'abo wa takisi ssente namugaa ekyetaagisa kyonna munkubira namuwa n'ennamba ye ti bwe biba bikyankalanye mu kkubo amukole ki amukubire era abatakisi babakubira ne babagamba butuufu omulwadde tugenda muyisaawo buyisa paka wa Mitiyana ne bampisaawo paka Mitiyana mu ddwaliro twatuka Mitiyana mu ddwaliro abasawo ne babagamba naye lwaki azaala omwana atatuuse olwo nga baali batusindise tugende ekawempe abeeri baali batusindise tugende ekawempe ab'emukono ku dispensary bajjemu omwana naye kyonna mu byonna omwana wange yali wakabaali ba Katonda twabeerawo mu kusomoozebwa kwonna naye abaana bange nga bagamba bagenda kubannongoosaamu tebabannongoosaamu kati wasooka n'osindika n'omwana omuntu n'omala n'osindika n'omusota kati nembeerawo olubuto ne lunnuma nenzigenda mu ddwaliro ne baŋŋamba tonnaba lwagira sinenzire ewaka nembivaako nembivirako ddala ne lunnuma nga bwe mbeerawo ewaka ne ŋŋamba mukulu wange omanyi leero lunnumye bya ddala ŋŋenze nagenda najjasi ku malwaliro ga kumpi waka mu kyalo ne ŋŋenda musawo ne mugamba musawo olubuto lunnuma naŋŋamba omwana atuuse ali wano mu magulu konza ali mu magulu naye tewali kintu kye mugenda muteekako kamala okuddayo ewaka nnoneki ebintu naŋŋamba bugumu ki bw'ogenda okukozesa lwaki oyina empaka ne mugamba musawo omwana wange tewali we ŋŋenda mmuteeka sizze na kintu kyonna nzize na kaveera na giraabuzi siina wadde akasuuka konze nina okuddayo ku booda ninyo ndeeta ebintu era naddayo ku booda nendeeta ebintu tewakubira bbaawo n'akuleetera ebintu nalondi Mitiyana emukono navuddeyo omwami yanninyisa neŋŋenda nenfuna keesi sisita wange nanjirako emabega kati naatuka ne bamugamba genda omuleetere bikyayi anywe asobole okuzaala abandowooza agenda mu tawuni aleete bikyayi nze nga mmaze osindika omwana namusindika ddala olubuto ne luddamu ne lunnumalumamu musawo naŋŋamba sindika ekyo ekisigaddeyo kitulabe kiki kiveeyo nensindika naye nali jjukira embeera gye ndimu amaanyi matono nkooye musawo naŋŋamba osindise nekyosindise kiikino nkikuwe ne mugamba musawo teeka eri n'abaana mpulira nkoze eki nkooye kyaba agamba leka nkuyonjeyonje ogende weebakira eddala eriwa mu woodi obeewo wano wewazaalira konze musawo nankiriininga nemmala nentambula mpolampola nga nkutteko nantwala mu kasenge n'aleeta omwana naŋŋamba ebirala mbitadde mu baketi byonooba weetaaga naŋŋamba ekirala nkizinze ntadde mu baketi kiki kye yali ategeeza mbu ekirala nkizinze saategeera ki mu baketi kasasiro mu baketi eyaffe
gye twalina kati nga bonogamba nti ebigoye byozaliddemu babizinze babitadde muki mbaketi ndowooza namuli mwe bakiteeka tutuuka ewaka olwo batumaze otusiibula kuba omwami namukubira n'asanyuka nnyo ti nzadde omwana mulenzi n'asanyuka nnyo ffenna twasanyuka kuba oli yali muwala ono mulenzi twasanyuka lowooza wayitawo teyawera na ssaawa batutudde ewaka nazaala ssaawa 2 baketi temwagibikula ng'omusawo abagambye mukeberemu tewali yalina obwo budde tutuuka ewaka n'omwana waffe tulongoose ebiri mu baketi nga temuli kirimu tuba tuyingira mu nnyumba omwana n'afuuka gwe tusitudde ono gwe tusitudde bebi nga bono nga tusitudde omwana bebi gwe wakajja mu ddwaliro afuuse asowodde olulimi afuuse ng'omwana bw'anaatonda olususu olw'omusota nga bw'asowola bw'akyo olulimi tumuzza mu ddwaliro gye tumutwalize batugamba infection omwana nga takaaba naye nga omanyi okugyayo akayimi nga kawanvu bwekati nga kawanvu naye ng'omwana bebi neŋŋamba kalabaaye omwami talina ssente nemukuya nemugamba naŋŋamba nezembasindikidde okuzaala nzeewoze bwewozi sirina ssente mubutuufu nga mumumanyi talina kuba nti bw'abeera nazo ampa neŋŋamba nina essimu mujjanjaba omwana wange yina essimu nga kati ng'omwana nga bakugamba batugamba infection ya lususu akalimi lutandise okyuka ng'olw'omusota batusindika emityana mu ddwaliro omusawo yatubikulirako bwati katini gye twali tumututte emityana mu ddwaliro natugamba mugende emulago ebyo tetujja musobola tuba tugenda emulago sezaala wange yankubira essimu alina ekintu kyeyandagirira okukola naye kyekyataasa omwana wange nakikola era nze sirimba yaŋŋamba funa ebbombo n'oreeza ogende ofukamire ogenda oteeka omwana omugambe mbadde sibategedde nti muli baana naye bw'oba oli mwana weerage era nafukamira nenjogera ebigambo byaŋŋamba nenzira wabweru genda okudda ng'omwana ali ne munne ne baŋŋamba tebakuba ng'ali n'omusota ne baŋŋamba tebakuba nduulu bonna abaana bakola ki bababikka era nenfuna akasuuka nembikka ku mwana wange n'atereera era sijja kulimba ewaffe waliyo yali afudde maama wange teyaliyo yali kubafiirwa naliyo nze n'omwana wange abalala baali bambuse kubafiirwa omwana neyamuggyako kanyula saa ekyamuggyako kanyula saa kimanya kuba yalina kanyula 2 naye saamanya ani yamuggyako kanyula bebi wange omusota gwa brown gulimu ebibomboola bwe guba guzze gunze bwengulaba gulimu ebibomboola bya brown era ne banneyiba bwe baagula babaga gulimu ebibomboola bya black ne brown bwe gutyo bwe gubeera kati nze nagamba nedda ebyo tebiriiyo kati omwami wange naŋŋamba nani tuteekateeka olunaku lwe tugenda okunona ne taata n'abaana era bajja ne bakola emikolo egitwala abaana baabwe ne banona era omukyala we bamunona n'abaana azaalidde ewa bakutwala n'omusota ne bajja ne banona omwana waabwe lindako katimu bakutwala n'omwana omuto n'omusota nagwo nga kweguli omusota tegujja nti kati nga wano wetujja tugubeerewo era sijja kulima nti buli wetubeera si buli naku nti gujja dde naye lwe gwagadde gujja era kati wonoogulaba ennyo nti weeguli Gerard waswalwale oba mukisa alwale mukisa bwalwala ne bwe muba mugugoba mutya teguba mu nju mugugoba ne bw'oba ogugobaganyizza otya kati nze lwe nazaala omwana wange bebi gwe nnina omusota gwabeera mu nju wiiki nnamba naye nga tegulina bulabe kye gutukola naye waliwo omusota oba gwe ŋŋamba omubi namala nagguloota mu kirooto nali nneebasa ekiro nendeeta omusota nga gulumya omwana ku bulago ate ng'era musota gwe gunzukusa ntaasa omwana nga gugamba waliwo abayingiddemu mu kirooto olwo ndi mu kirooto ntera nnyo okuloota ebirooto
Omusota obasiibira otya? Kati mbanga yeebase ebyo biseera twali tusula mu kayumba SB4 ndowooza yakalagako twali tusula mu kayumba nga si kalungi nga kabi nnyo bakalimu ekituli wansi ne waggulu nga katonnya naye nga kekisobola okwafoodinga. Omusota gwajja naye nali ndoota ekiro nga neebase omusota gwajja nga ndi mu kirooto ne guluma omwana era nga bwe naguloota bwe kyali ngendo zzukuka nga omusota gulumya omwana wange bwe guti naye nga gubulirayo era nakuba bukubi luggi n'empita banneiba ne tuddusa omwana mu ddwaliro Emikiyana ne bamunuunamu obusagwa ne bamukuba eddagala ne bamuggyamu obusagwa n'atereera. Kati mmwe mwatabuka mutya n'omwami mwatuuka mutya ku levet omwami mpulira nti yakutwala mu kkooti? Nze omwami owange kye sijja kulimba bantu abaddengawo era sijja wakana nti oba abadde taliiwo abaddengawo naye nga sinze simulagangako mu midiya era nga lwaki mbadde simwogerangako mu midiya nti buli omu alina obulamu bwe bw'atambuza. Omwami wange abaddengawo ku sayidi y'abaana ti dadi twagala keeki olwo bw'aba ayinamu akasanvu ajja gibagulira bw'aba ayinamu 5 Naalongo bagireko 5 zino okole ki bakuyitana Naalongo yaali mpita kuba era ndiri era nga gama Naalongo bagireko n'omukulya n'omugala Salongo leero ekyokulya nno nga kitubuze naffe twagala okulya nagamba Naalongo abaana bange baagala okulya kanyama genda ojjeko ebiri okole ki nafunyeeyo genda ojjeko ebiri tukole ki abaana bange balye naye nze sijja kulimba nsi. Salongo lwe yawasa omukazi lwe yatandika okwegaana abaana bange naye nze mu byonna ekisinga okunnuma boogedde ebyama bingi kwe kuli n'okumpita awusigalo waabwe. Tewali kiruma nga kufumba wa musajja emyaka 8 oba 9 oba 10 n'akuyita awusigalo. Bw'oba oli mukazi ng'oli eyo ng'ogenda yingirira obufumbo bw'omuntu byonna bikole obulumi bumuyiseemu naye toweebala nga muyitanga awusigalo. Nze sisita ngenda n'entuula bwe nti ne ŋŋamba taata w'abaana bange ne mukazi we bampita awusigalo. Lwaki bakuyita awusigalo? Ndowooza omukyala bwe yeepimaapima n'alaba nga alina omubiri n'agenda okulaba nga nze ku busayizi yange n'embeera yange nsaana kuyitibwa awusigalo. Naye yagamba nti nze abaana abange si ba musajja. Omwana gwasinga okugamba nti si wa musajja nti tazaala mulwadde kuba bino nabifunye oluvannyuma lw'omukyala omu eyaze mu inbox yange n'ampeereza ezo message ze baamuweereza nti omusajja yamugamba tazaala mwana mulwadde. Nze omwami owange gwe nayagala namusisinkana mu kifo ekituufu omusisinkanamu nti namusisinkana mu mbeera y'emu naye ekisinga okunnuma mu byonna nti omwana waffe omuto omulwadde yandimwagadde nnyo. Ono bebi waswa Maria ye mulwadde yandimwagadde nnyo era eno message njagala egende eri bataata nga muli balwadde ng'olinayo omwana ng'olina nga mulwadde oba gwe yafuna saagala kukaabamu eno message naye nze ekisinga okunnuma taata w'abaana bange byonna obikoze onswazizza onnyambudde ompise malaaya ompise omukozi byonna tebyannuma naye ekinnuma kiri eki kumpita awusigalo. Nakirala mukazi we yagamba wagamba tozaala balwadde eyo voice yava wa mukwano gwammwe gwe mwasindikira ali e Dubai. Taata wange bw'obanga gwe weeraba ng'oli mulwadde obanga toli mulwadde oli mulamu mbadde nkusaba nnyo. Wali ogambye era twali tusinka twali sijja kulimba sisita twali tuteeseza n'omwami wange nga ndi wiringa omutwalira abaana ku DNA naye omukyala waliwo omuwala eyampeereza message okuva e Dubai n'aŋŋamba nzite enkoko z'omusajja gwe mbadde naye emyaka egyo gyonna
nga n'enkoko zagamba nze yazireka ewaka n'okumusiraanya kwa musiraanya nze nkubulidde embeera gye twasookeramu tetwalina na seppiki waki n'akawunga akaasooka bwe mba sirimbye mukulu wange yakaleeta ewaka nze omwami wange namwagala nga bwe yali saamwagalako nti oba nina ssente ze zenjagala saamwagalako nti oba nalina ekyobugagga kyemwagalako namwagala ng'omuntu naye anyambudde okundeka nga ndi bwereere bwe nti ekitiibwa kyandekedde kimu nti nina abaana naye nyambudde nanteeka wali mukyala munnange ye tanyambudde wabula mpisizaako bigere bw'ati ennaku gye nnina essaawa zino tine bwe mba sirina wakubeera namukubirako ebiseera ebyo landiroodi lwe yangoba mu nju ne mugamba taata w'abaana ne bw'oba tompadde kyakulya kale mu mbeera gye ndimu kuba bino byonna mbituukako lwakuba ggwe singa nali nkyali nzekka sandikukaabidde naye nnina ki abaana besaagala kusuula era besiri mwetege kukola ki ne mugamba atirisi ne bwongulirayo kapoloti akati ni bwe kati agamba yazifuna kuba yafuna ow'omukisa nze nali musiraanya ate muloga ne mugamba munnange kuzogamba wafuna ne bwonfuniramu bwe kati n'onkubiramu ebibaati nja kubeeramu n'abaana bange kuba sikyegomba musajja sikyegomba bufumbo sikyalina kyenneegomba wabula neegomba ekintu eki kuza baana bange namukaabira yampita naŋŋamba nagendako ewaabwe nga ngenza okwogera ne taata we ku by'okugobaganyizibwa mu nnyumba nemuyita nenfukamira nemugamba naye Salongo nakukola ki okunnyambula okuntuusa ku kino nemugamba naye buli maziga genkaabye Katonda ono omulaba alwawo okusasula naye olunaku lukyolo asasula nemugamba kimu bwe twasinkana batwala emukono simanya ku ebyo ebyabaana yatuuka emityana yagamba timulemesa okulaba abaana ambuulira bulungi waŋŋamba yakutwala mu kkooti so si ku by'abaana yajja bwebiti yantwala yampeereza ekibaluwa ekiva mu kkooti lwe bajja emityana bajja ne mukyala we mukyala we amuyinamu abaana tamuyinamu enewe mukyala we ye agamba abantu amuyinamu naye nkiwa bwe mba sirimbye mukyala we yakamala naye emyezi 7 kuba agenda owasa omwana mukyala we nga ndi lubuto olwa muwala wange nga mmaze omumuzaala omwana wange essaawa zino bebi ayina agenda weza mwaka muwogo omwezi ogujja nga 18 kitegeeza twakawukana naye omukyala agezezzaako okukola ebintu bingi nze ngenda neŋŋamba omwami wange tali yekka ng'olowooza ali naani lwaki waliwo ebigambo ebimu byayogera neŋŋamba naye mukama musonyiwe waliwo yankubira essimu naŋŋamba neesonyiwa n'abo abaana si bange ne bukyenna essimu naŋŋamba nandikuteereddemu recordings ezimu naŋŋamba maama w'abaana bange oli otya bw'olaba ali on and off nakuweereza message nagala nakkowa nakukowa saagala nakulabako naye nze ebyo byonna tebikyannuma wabula ekinnuma kimu kyekikugambisa ebyo byokka byabigambisa nti omusajja tali yekka bingi naye nze kyonna mu byonna mukazi munnange musaba era mukazi yenna ali eyo nze sirina kyenneegomba oba ŋŋambe nti neegomba okuba obulungi oba neegomba okuba ki naye neegomba okukuza abaana bange ntya taata waabwe bw'aba yayimirira mu maaso g'abantu n'agamba tanninaamu baana era yakabeera nange emyaka 4 kubamanyi kuba nze okuva ku chairman w'ekyalo yali ampadde ne chairman weerweza yali ampadde ku mutwalo ndiisa abaana nga nkyabeera erweza emukono kati kyava ku ky'omusajja akutwale mu kkooti era lwaki Salongo yali ayagala kukola balongo
kati kiringa sister abalongo omusota n'ono omwana omulala anti bo obuwangwa bwabwe ndowooza bugamba abalongo balina okumalibwa kati nze ndi mukyala mulokole Salongo ngamba tumale abalongo mugamba Salongo yagala tumale abalongo kituufu abalongo bo nandi bamaze obbamala kituufu nandi bamaze naye sirina wakubeera nange wendi bango baganya nkyali mulamu ndi ku nsi n'abaana bange bali ku nsi lwaki nkola abaana ng'ebyo byogamba oba byoyita ebibba ogenda biteeka wooli mukazi binkakasa bitya nti oyo mukazi wo ku byakoze abaana bange taabakolemu ebibi twajjamu awo obute ne bugaa Salongo oba oyagala tumale abaana bo nfunira akantu katono nnyo tekeetaagisa kanene funa akantu katini nnyompe mbeerewo naki n'abaana bange ndowooza bwe yaddange wa mukazi we ng'amugamba namugambye anzimbire kalina namugambye anzingibire guloofa naye n'abaali ku poliisi ezigoti baaliwo nga nkiddamu namugamba Salongo bw'oba ofunyemu ku ssente era bw'oba olina ku ssente oba oli ng'ali eyo ng'alina ku ssente nze sikyetaaga bufumbo nti ngenda kufumbirwa wabula neetaaga obulamu okukuza abaana bange naye mbakuzizza ntya nina stress za landiroodi omwana wange omukulu alina ebizibu bye nga ye ebizibu bye bye byange kuba so kati olina abaana babiri balwadde omu ye teyalwala omu ye mulwadde ababiri balamu nga mugamba namugamba ne bonzimbira bbaati mbeeremu n'abaana bange nsobola obbeerawo nemugamba ne bw'oba osobodde n'onteerawo ka bizinesi nsobola okukola ati sooka nzize mu kkooti bwe baakuyita mu kkooti n'otuukayo ab'ekkooti bagamba ki lwaki bakututteyo bwe yatuuka eri yeeku ate nga byabalongo ate babitwala mu kkooti ye ndowooza yali yagenda nga bamuwabudde bulala kati ndowooza kati gwe bakufuna na musango ki mu kkooti tegwaliwo na musango bwe twatuukayo nga bagamba omusajja yakuwabidde mu kkooti alina ensonga ze zayagala simanya abaana temuwa baana simanya tomukkiriza kulaba baana simanya biki nga muganzi simugaana laba abaana ng'agamba lipooti ne mugaa lipooti nazimuleetera ng'agamba biki kweganga ne byayogera byennyini tebikwatagana kyava agamba nze ensonga enkulu yali yakutwala abaana ku DNA ngonza nze abaana abange mbekola ki mbeekakasa gwe tegeka olunaku mbakole ki mbakuleetere nga tutegeka lunaku lwali nga 2 kankebere zaali nga 2 ndowooza we mbasijjukidde zaali nga 2 zaali nga 2 ogw'ekkumi ogw'okuddayo kyekibalwa kye baatuwa kibalwa kyeyonga eringa endagaano anti gye baatuwa nga 2 ogw'ekkumi nga tulina okutwala abaana ku DNA kati tuba tufulumamu tuba tumaliriza okukola endagano kyava agamba bwenna abazuula nti bange tewajja kubaawo kinnemesa kumala baana bange konza ebyokumala abaana byo bikole ki bireke togenda kubamala kyeyava agamba kale tusinkane ku lunaku lwa kooti konze tewali buzibu nga ngenda nekino ekibaluwa kyange nga lutuuka nga tezaaweze na nnaku za mwezi nga 10 ng'omukyala addamu ankubira nga ŋŋamba taata w'abaana abadde akwagala mutwale abaana ku DNA nga mugamba amazima nga mugamba nkubuulire mujja we yeyakubira nina akatambi ke nnafunye ng'omwami agamba nali awusigaala ewuwa mujja wange ng'agamba nali awusigaala ewuwe ng'akola wa ebiseera ng'akola Kenya mu biseera ebya COVID byagamba nga mugamba mu biseera bya COVID nali awusigaala ewuwe ate mpulira nga sikyayagala kubasisinkana bo nga ababiri kuba bye boogedde bikola ki bingi ate bimala nga mugamba nze nakula nze wano wendi sijja kulimba sister nakula sirina taata naye nakula ne maama wemba nkunyumirizza simulina naye wendi ngamba
tekyetaagisa kya DNA kuba baagambye ndi awusigalo ate ozaala otya mu awusigalo abaana b'oyagala kisoboka njagala mbuuzeemu ku baana kisoboka anti agamba abaana bayagala okukebera yabazaalamu awusigalo yali yakabeera naye emyaka emeka ena emyaka gye yabeera naye gyali gya covid emyaka egyo covid gye nabeera naye nali kiruddu abasawo b'ekiruddu bwe mba nnimba njagala buli musawo ali ekiruddu nga yali akebere ku fayiro yange zali bbiri mmeka yali 2019 covid siwe yajjira si bye biseera njagala okebere buli fayiro okuba 2019 2 bwezi kyo muzikebere bwe mba nnimba nga saali mukoma emyaka egyo 3 mugambe ensi nti nnimba naye emyaka 3 gye baŋŋamba nti nali awusigala ewaabwe nali mukoma ekiruddu nga ndi ku byuma okiwulira maama tewali bintu bya bulumi muntu byasobola kukolako nga mujja wange byankozeeko tosobola kutwala maka ga munno n'amala n'agamba nanno sweet daddy oyo kasasiro ali mu nnyumba yange wandi mujjeemu n'omuwa kasasiro we kubanza ennyumba yange tebeeramu kasasiro ebintu ebyange bye yasanga mu nnyumba eyange byayita kasasiro mujjawo naye mulwadde bamuzaala n'obulwadde oba alina obulwadde bawammwe mulwadde nze sijja kulimba nsi mujja wange simumanyi nga ye bwammanyi kuba ye agamba ammanyi nnyo nalina awusigaala ewuwe naye nze sijja kulimba nsi simumanyi musisinkanye mu myezi nga 7 simumanyi era bw'agamba nti nali mulumbyeko omulundi ogwasooka nagendayo nali naakazaala ka bebi kange nalina akagaali jjukira nze amawuggwe agange tegasitula nalina akagaali ka bebi ke baali bampa waliwo eyakampa kensuliramu omwana nengendayo ne mugamba munnange oba wawasiza akagaali kakole ki kampe kuba nkeetaaga balinnya mu siiringi n'oyo mulamu wange buli obwedda gwenkugambako gwenjagala ennyo ne bajjayo akagaali ne bakampa mulamu wange yanziramu naŋŋamba wali wanoba kati oyagala muganda waffe akola atya ne mugamba nanoba nga ndi lubuto n'omwana ne muzaala ne mugamba mulamu nze njagala mbeere maama era kino nkigamba ensi ndi mulwadde nazaalibwa n'obulwadde bwange sigenda bwejjako mu bulwadde bwange nzaaliddemu abaana bange besitagenda kwejjako naye mukama musaba kimu bugabirizi nsobola okukuza abaana bange musaba kimu tine bwenfuna kapoloti bwekati nga nsobola okuteekawo muwogo ne lumondi ne bwe liba bbaati nenkuza abaana bange kyekyokka kyensaba Katonda saba Allah akikuwe nga bw'okisabye sirina kirala kye ngenda kusaba Katonda ekyalema nze taata w'abaana bange nali namufuula taata wange nze taata w'abaana bange twasinkana nga ffenna ndowooza mu mbeera y'emu abantu abandaba abanfolowinga abanjagala nze ngenda kubasaba ekintu kimu njagala okukola era ndi muntu omumalirivu mu kyonna nsaba yenna ali eyo oba muntu yenna asobola okunnyamba nansika ku mukono oba nenfuna ekyokukola nenkola oba nampa oba ngambe kapoloti ngaako oba nangulira kapoloti ngaako ne bw'aba ankubiddemu bibaawo oba bibaati nja kubeerawo n'abaana bange kyensaba kyokka kumpa bulamu kubeera n'abaana bange era kyenjagala osaba oba abakooti taata w'abaana bange gy'ayagala okunteeka kuba ye ayinza okuba alina ssente ezesitalina kuba ennaku zino gavumenti ya Uganda erimu baagala ssente ate nze sizirina saagala tuggyeko abantu rights zaabwe nga bakyazirina nze nkyalina obulamu obulabirira abaana bange wadde nnina butono naye nkyasobola okuyimirirawo
kulw'abaana bange nti ne bwe mbako oxygen sobola okugamba nti omwana wange gundi akola ki ali bw'ati ate zino essaawa abaana bange mbeetaaga nnyo lwaki obulumi bwe nnina ku mutima n'ebbwa lye nnina ku mutima kyekyobugagga kye nnina mu nsi era taata w'abaana bange mu byonna by'okola byonna bikole naye ekyokunjijako abaana bange kyo kibeeko abaana bange bw'obanga ggwe wagenda nga toyagala kubaweerera oba toyagala kubalabirira oba toyagala bayamba baleke mu mbeera gye balimu naye kyenkusaba kimu lekeraawo okunyigiriza kuba kino nkyogera wakati mu bulumi emabegakaawo mbadde nayingiramu omwoyo nga ggwe ne mukyalawo mmwe abaagunjigizaamu nze sirowoolezanko ku baana bange bbawa butwa naye nagenda ne ŋŋamba abaana bange bwombonyaabonyereza bw'otyo taata waabwe n'onsindiikiriza bw'otyo ne mukazi wo abaana bange bwe nnaabakuwa bo mugenda bakola mutya ne ŋŋamba obbakuwa mbakwata ne mbawa obutwa ne mala ne ŋŋamba mukama nsonyiwa ku lw'ekigambo kyenfulumizza kuba tewali sitaani agenda kunkema kutta baana bange ate saagala ofuuke mulabe gye ndi kuba waliko mukwano gwange bw'oba waliko mukwano gwange nkusaba kimu abaana babo gujja sigala musaayi gwo ne bwe ndiba nfudde tusobola onnoonyaako ku taata w'abaana bo ne twogeramukko naye akkiriza nze simanyi kubanga we yakukwatira akatambi kitegeeza ne kamera agikkiriza sijja kukkiriza nti sijja kugamba ki sijja kulimba ki oba anakkiriza oba takkirize kuba ennaku zino taata abaana bange yakyuka bannanga abakyala emboozi ya Wnnie mpanvu nnyo nnyini ddala gwe wenna alina ky'oyina ng'okiina Wnnie soma ennamba yo enamba yange y'essimu ngenda soma ya MTN kuba eya Airtel nagiggyeeko olw'ensonga ezitali zimu ngenda soma 07 4 9 0 22. kale tweyanza bakwano ennamba y'omukyala mugiwulidde beera ng'omusuulirayo ky'omusuulidde gwe kabeera asobodde lwaki ennamba z'abantu natandise ozisoma lwa nsonga nzija wano nenkyaza abantu ne batabayamba omuntu bwe batamuyamba atandika kunzisa masimu nze alowooza oba ssente bazitadde ku ssimu yange wano okuyambibwa kwa chance mukama akuyamba buyambi omuntu akulaba n'akuyamba naye nagenza okulaba nga ntandise okukubagana n'abantu b'enkyaza ate saagala kubanga ntuuka ku eyo level ennamba y'omukyalo ogiwulidde tojja mu inbox yange kunsumbuwa kubira Wnnie obeereko n'ekyomuwa bw'obeera okiina mu bulungi si mu bubi banaye soogera mu bubi temuntwala bubi naye nina obulumi bungi nti nnyambye abantu bangi nkyaziza abantu bangi naye abantu balemwa okutegeera nti n'ebintu by'okujja n'osaba ku bantu ku ssente omuntu ayagala bwagazi n'asiima n'akola ki n'akuwa so bannange njagala okubebaza mubalenye okutulaba mubalenye